ebyo omukulembeze w'eggwanga yayogerako etwalaba nti obaolyawo birumira ng'ekibiina era nga tusaba nti tuveeyo nnyo tuhandulinge ebivudde mu kulonda with objectivity n'obwegenderevu bw'amaanyi. Era pulezidenti w'eggwanga yali ayogerako omukolo gwe bateekateeka wali emulimu nga bakuyozaayoza obulamu n'ebyo w'ekitiibwa atukawo ku maaso Kamulane Kayima eyakolera eggwanga lino yavaayo n'atutegeeza wanaclaiminga nti mu kalulu ka 2021 aka presidential NUP yamubba obuddu obuwera akatage kalamba. Era naye yayogerayo n'agamba nti ekibiina kya UPC wamu ne Kabaka yekka ekyakeewaayo nti mbo nakyo kyenyigira oba mu kibakalula ka kalulu ka 9 wamu n'ako aka 62. Era UPC balolekeza eggwanga nti ebigambo si birungi mu kaseera kano nga okulonda okwa 2025-2026 jasikutuuse kuli mu koona. So bino ebigambo si byandibadde nno byogerwa omukulembeze w'eggwanga nga tugenda mu kulonda. Era tusaba nti olwabeerawo obutali bumativu bwonna ng'oli tamatidde mu ebyava mu kulonda, tusaba nti bino biteekibwe mu mikono emituufu n'evidensi eteekebwe mu mikono emituufu obaolyawo mu courts of law, era basobole tuwa akawaganya amateeka gakole omulimu ogusaanidde. Era tulina okujjukiza abantu bonna kuba tulina okituukira nti no mu mwaka gwa 1994 ogwa 1994 mu kalulu aka Constituent Assembly NRA introducinga one ballot box, one ballot paper, igezaako nnyo okujjawo oba okupulikinga gaapu ekibakalulu kyererambika mu lulwo obuweddeko. Naye ate tulina otegeeza abantu bonna mu ggwanga nti obululu bwaffe okulonda okubaddewo emabega eri okwa 58, 61, 62 n'ak'ekinaana kusingira ddala bwalimu credible okusinga okulonda okubaddewo mu myaka egize nga gidirako nga NRM yali mu buyinza. Olutandika akalulu ka 96, akalulu ka 21, akalulu ka 26, akalulu ka 2011, aka 2016 ne 2021. Ebyokulonda okwaliyo emabega eri tosobola kugerekeranya kulonda kuno okubaddewo. So President Wajjanga ayogera ebigambo bwe bityo, fenga ekibiina tulaba nti no waliwo ebirumira. Era bino bitwogerako nti okulonda okw'emabega eri kwali very credible ne courts of law zibikakasa kubanga mulabye okuva etandise okugenda mu lulu tewali kalulu ketukubye nga abantu tebamutudde mu kooti. Ate ng'era kooti mulabye nno buli kaseera abaka babajjayo ne babazzayo kooti zibakuwa. Ate kooti ez'omulembe guno ebeera evidence nti okulonda okubeerawo tekutambula bulungi era tekukubira obaolyawo ku mateeka mu bitundu ebirala. So nekirina ku record mu by-election ebali wano recently nga balonda chairperson wa disitulikiti y'e Bukedea, President Museveni yabaali n'awandiika leeta ng'alagira basibe buli government official yenyigira mu kumessing up akalulu ka by-election akali mu Bukedea. Kiri on record olusirugambo President yawandiika leeta. Ekyo kiraga ki? Tugenze oyamu waliwo embeera y'okubeera nti no open pre-ticking and ballot stuffing. Police station bagiyita Wangologo n'endala njerabidde mu ggaawo. Ne President neyenyigira mu w'ekibiina Luigi Makena era kyatwala engagement ey'amaanyi okusobola Electoral Commission okustopinga okulonda ku police station z'okugenda mu maaso, era ne baddamu ne balagira nti akalulu kadibwemu bupya mu police station ezo, era ne baddamu ne bakakuba bupya ku 8. Naye nga ekikiraga ki? Yali evidence nti ebintu byali tebitambudde bulungi. Getugenda mu by-election y'Endoko recently bakwata Harrier Toyota ng'eri loaded with pre-ticked ballot papers ne bagikwata era poliisi abeefulise bagikwata naffe ne tuyingako ne President poliisi n'ejja ne bagikwata. So ebyo byonna bikulaga wa wetuze nga tubeera era ezo incidents ziraga nti ebyokulonda byaffe bibadde ebirungi era situlaga nno spirit eya free and fair elections
okuyimirira wansi era ng'ekibiina tulina okukkiriza nti ebibiina ebiri mu opposition tebirina capacity ne audacity okubeera nti no bisobola okubba akalulu akabeera nti no kajjuddemu amagye agasinga obungi kuba buli kaludde kukuba kaba kajjudde amagye ne poliisi ate amagye ne poliisi ya gundi ebibiina bya opposition tebirina control ku security agencies ng'ezo so tulina okukkiriza nti no ebibiina bya opposition tebirina audacity and capacity okubeera nti no bisobola okubba akalulu akajjuddemu amagye ne poliisi era president okuva n'agamba NUP yamubba akalulu miliyoni namba kikibeera ne implication y'amaanyi nnyo gyetulina kusibuusa maaso era kyetulina kubeera nti tusaze tuteeka mu bantu ga bannayuganda kuba kiyinza okubeera ne implications so oba oliawo kiyinza n'okuleeta nti oba oliawo tuteekewo commission of inquiry twegulirize ebyava mu kulonda kw'akalulu ka 96 kalulu ka 21 kalulu ka 26 kalulu ka 2011 2016 ne 2021 obanga president agamba bw'atyo so ebyo ng'ekibiina tulaba nti no si bigambo birungi ebisobola okuva mu mukulembeze w'eggwanga mu kaseera kano ng'okulonda kutuuse mu kugenda mu maaso next year. Then ensonga endala